nze nkulinze n'obula mukwano gwange nga sikulaba okuva leero ndeka wano obulamu bwange tebweyagala ag'amasimu n'enkuba onzikakanye mukwano nga sikufuna mutima nunyulwa omwagalwa wange bamutuzeko ku bulungi bw'oliko gyoyita musatiza nkumu bobeera tonadda obulamu bwange tebweyagala nkumira omukwano hani nange. Alright, imbandizaako ku Extra Digest omukutumu gwabansonga kansubira najja musinza okubeera nga mutekanya muli bulungi kansubira nti nembeera nnungi manyi munaye tuli mu struggle sometimes bitutwalamuko but at the end of the day we have to go, we have to move because we bulamu naye nga bamikwano yonna gye musinza okubeera nga mutekanya kansubire muli bulungi ate nga badiya nagamba sawa okubeera nga sibatumirako yonna gye musinza okubeera nga mutekanya muri Uganda muri outside Uganda yonna gy'osinza n'otaako data n'ogamba oba oliawo nedda nze kambeere ku Extra Digest mbeere nga nekanya ebitambula mu ggwanga okolera ddala ky'amaanyi ate nga amaanyi nze fatirija okubeera nga nkutuusako programu nga bwe zitambula ate nga nabagamba nti tubeera n'ebintu bingi nnyo ebyenjawulo tukuleeta ebintu ebitambula mu ggwanga tetukuleeta obulamu obwa celebrity ne tukuleetera ku bintu ebitambula mu entertainment ne tunako ne politics ate oba oliawo ne tukuleetera n'obulamu obwa bulijjo tusobola okutuuka ku ground eyo gy'oli tubeeramu naye nga tuwayawayamuko naawe ng'otubuulira ensonga nga bwe zikola zitya nga bwe zitambula naye ng'ebyo byonna nvudde olunaku lwa leero. First of all, I'm so happy nze ng'omuntu kozi ngenda kubaera nga nkola n'omuntu gwe njagala ennyo nga bw'okiwulira cause first of all nze ng'omuntu ndi muntu nyagala ennyimba za love that's why olunaku lwa njawulo nnyo kyova ne dressing code ekyuseemu okitegeera naye olunaku lwa ngenda beera nga ndi n'omuyimbi Aziz Azion abanti gwe muyitanga Aziz Azinonya omuyimbi ondooza mukimanyi omu ku bayimbi nakinku abayimba ennyimba z'omukwano oba oliawo osobola omuyita King of Love ate ng'omumanyi ate muyimbi alina eddoboozi eddungi ennyo nga bw'okiwulira kugamba yonna gy'obeera oli ng'owuliriza ennyimba ze oyinza okwekanga ng'ofalls in love actually kati ndowooza mukitegeera olunaku olwekyo tugenda obeera nga ttambula naye nga omukolo wangi nkwaniriza nnyo okubeerako nawe olunaku olwaleero nange nsanyuse nnyo okunkyazaako ku extra mugabansonga ku Extra Digest butereevu njagala osooka obuuze ku bantu abatulaba njagala okutwala omukisa guno okubalamusaako yonna gye muli mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo n'ebigere amanya n'eddoboozi Aziz Azinoonya aziwenja aziyigga nze ndi ku screen zammwe nga bw'oyogedde nti gwe Aziz Azinoonya lwaki weetuuma Aziz Azinoonya ye lyatandika ddi okubeera nga likuyite Aziz Azinoonya lyava mu nali ngenda kukola nalina concert yali ku katikati yes kati concert yali katikati ngenda ku baganda bange ku Good Life okunkolera drop kati bakola drop yali Neesunze Radio ne Weasel kati bakuba akalango bagamba bannange mujje muwagire Aziz Azion nga azinoonya kwolwo kati yakyogeranga kiraiminga but kukyogeranga kya Aziz Azion nga azinoonya kuva akalango katambula nnyo erinnya ne lintuulako Aziz Azinoonya nange nembeera nga nkikozesa nnyo so awe wava erinnya erya Azinoonya kubanga abantu abadde bagamba nti bannange omukulu okwetuuma Aziz Azinoonya luli emabega ali tazinoonya okulyetuume obwetuumi naye tuba tutegedde gye lyava then that's right linnya kadde nnyo kuba lya concert nkaddiira kubanga nzijukira concert baali bagiyita wampisa wampisa oba oxygen ziri ku ebyo bbiri but ekyendowooza yaleka lya oxygen oba bwe bityo kale mukulu Aziz Azion omuntu ali mu kutulaba essaawa zino abali eyo abali mu kutulaba essaawa zino naye nga ye ng'oba oliawo ye tategeera Aziz Azion yani like mu bumpimpi osobola okubeera ng'omunnyonnyola like Aziz Azion yani Aziz Azion Aziz Mukisa Azion omuyimbi ogambye nakinku I think ndowooza nakinku kyandibadde nnyo kuba ku bakyala simanyi ngeri gye ndowooza nandibadde omuyimbi Ssekinku tukifulemu Ssekinku okay no problem alina concert ng'ennaku z'omwezi 4 November ku Serena Hotel yenze mukwano Aziz Azion butereevu omanyi munnange nsobola olaba Aziz Azion nengamba oba Aziz Azion ava waffe Masaka oba Aziz Azion waawa netagala ngaye bannaye omukulu Aziz Azion avaawa
Bannamasaka abamu balowooza nva Masaka n'abasoga balowooza nva Busoga ekitegeera but nva Fort Portal naye nga nakulira mu Buganda era ndi musajja wa Kabaka nze omu kuba mulya mu ngalo sibanga nkuleze nnyo mu Luganda ani kugenda nakulira wano Luganda manyire nze wangambye nti nno ekyadda kinkutu kifuulese kinkwenda komye okutegeera kyova ngambye saabutabuuza Aziz Azion oba ava baffe Masaka tumukuliddemu okay ensonga lwaki nkugambye nti abantu abamu balowooza nva Masaka ate bwe ngendera Busoga balowooza nva Busoga so byonna bye bimu. Kati omwana we Fort Portal kijja kiso okubeera nga azze ku ground wano n'abeera nga akimakingira ddala ate n'atagamba no kambeere nga nzirayo ewaka ekitone ekizze waka n'agamba kansigale wano mu Central bwe mba mbeera nga nkwasaganya ensonga okikola oti ekintu ekyo nga bwe nkugambye nkulidde mu Buganda okuva nga nina emyaka ndowooza oba 7 paka kati so bwe natandikira okukola ebintu bya music era nabitandikirira mu Buganda so kirabikira lwe lulimi lwensinga okutegeera ennyo. Mukulu Aziz, Fort Portal bakadde baffe bakyaliwo? Mukama mulungi, maama nkyamulira naye muzeeyi Allah yamujjulula omusajja but maama gyali. Okay, omanyi munange olunaku olwaleero omuyimbi waffe alina concert ndowooza ffenna tukimanyi naye nga tetunabagenda ku concert njagala kubeera nga omunnayuganda ali eyo abadde alaba omukulu Aziz Azion ng'oba oli awo oyagala kubeera ng'olinako ebintu ebitonotono by'omumanyako ke kaseera obeere ng'otega amatu nga amaaso togajja ku screen tukusooteere oba oli awo mu mpolampola osobola omumanyako ebitonotono kati ogende okujja mu concert nga mubutuufu ofiiringa omuntu gw'otegeerera ddala mukulu Aziz Azion njagala kubeera nga nkyaliko eyo Fort Portal osomera wa? Mukwano oli just bintu biwanvu nnyo emyaka gyange gyonna gisinze nze mpulidde midongo ebyokusoma omukisa saagufuna ogwo kwenyiza okugamba because bino nabitandika ndi mwana muto nabitandika ndi muto era byenkuliddemu era byentegeera. Walina emyaka ng'emeka? Egiri bwe nabitandikira? Wabitandikira myaka 9. Yali just scoring yagamba no kankwasaganya gitale same time mbere nga ngenda ku screen. Of course combination yemu bintu bitambulira wamu kati era nga bulaba music pinanga kuyimba byonna bibeera wamu so bobeera omwana omuto obeera no bakwita kukola ki oba bwezuula buli wamu nogamba kino nkisobola bukimu obeera okigezaako so okuyimba kukuba gita byonna nabitandikira kwejo emyaka mpaka wano wendi. Okay, njagala tubeere nga tutunuulira ku bulamu obwa gita kubanga I know abantu bangi nnyo abali eyo nga bakubi ba gita naye ng'oba oli awo like tebamanyi engeri ki gye basobola kimakingamu kubeera nga muyimbi gwe bayita Aziz Azion. Njagala kubeera nga nkubuuza mukulu Aziz Azion gita nga tonnaba kudda eno ku sayidi y'okuyimba biki by'ogamba nti no wagifunamu? Gita sina kiyinza kugamba obula just kitone n'okuyimba era kitone but nkugamba combination y'ebintu bibiri ng'otegedde Aziz Azion olw'okuba ayimba but kino kye kinfuula oli ayimba okitegedde eyo jjana yange ey'okuba nga nabitandika n'emyaka 9 mpaka wano wentuuse kinyinza okwogera nti kyekiira kyekintuusizza era wendi saagala nnyo okwogera nnyo bingi nti ate yiga gita of course baatisa ababeera baagala okuyiga ebivuga nsobola okuba encouraginga okuyiga ebivuga because birungi bikwawula kuba artist abalala batamanyi kuba bivuga bw'oyiga ebivuga obeera artist ow'enjawulo kyensobola okubeera nga mbagamba ensonga lwaki ndi unique mubayimbi abasigadde kuba nsobola okuba ebyuma. Mwe embeera ya gita abayimbi ki ab'enjawulo bwe wakolako nabo n'ogamba Alice onokoze naye nga muntu like wanjawulo ebintu ebisinga obungi nabikola nkyali mwana muto sirina nnyo biyinza okugaa ndi muyimbi bwati okugjako abasinga mba meetinze kati nga nva nze okufuuka Aziz Azion abemanyika abamanyi okuba instrument nga ate bayimba. Luyimba ki like olwagula wakati? Nkumirwa omukwano breakthrough yange lwafuluma 28 nga gwako nendukola naluleka wano mu wiki nafuluma nga mu wiki ngemu 2 nengende Japan nga nginze kolayo myezi nga 3
bana akabeera gumu ne bangamba oluyimba lufuuse hiti ate nga mpulira njagala kudda mpaka namala kumaliza contract then nenkomawo but nkumira omukwano breakthrough yange. Excitement ya breakthrough like wagihandling otya kubanga try abantu bangi bajja bwakuba oluyimba olusooka okuzzaako oluyimba olwokubiri it's not easy nenge sometimes ekibaleetera ebyo excitement ebeera eriwo. I think kibeera eri kiki kyoli passion about because music nze zinamukolanga bukozi nga nnyumira kasimukola kunoonyaamu ssente era nga nkola byempulira nti ekyo kinyumidde kankite ekinyumidde kankite nkubira omukwano ne tuzizaako yeggwe ne nzizaako sirina mulano nzikiriza ne nzizaako wampisa oxygen mpaka zituliko kati. Eshaza wakuba oluyimba lwa breakthrough lwakulinyisa ennyonyi? Nedda. Natandika okulinya ennyonyi nga sinaba nakuyimba. Natandika okulinya ennyonyi ndowooza yali 2 oba 2:4 muganda wange kino ekivuga kintambuze wantu wangi nnyo so okuyimba kwajja buzi nako ne bwegattako. Nafuuka star mu kukuba bukubi guitar but nga sinafuuka star mu kuyimba. Ng'olwedde oli star mu kukuba bukubi? Yes, nga buli muntu asobola okuntegeera agamba oyo gaaya akuba endongo oyo muvubuka akuba endongo so jane yange bwetyo bwebadde. Omulabi waffe ali ku Extra Digest kyova tuba tulina okuleetera bano abantu like abamaanyi nnyo mu industry osobola okubeera ng'otegeera ebintu ebimu because nkimanyi there are so many people over there ng'oba oli awo bakubi bagita naye nga tebalina ssuubi nti naalitulako ne ku stage enjawulo ne bw'aba mukulu Aziz Azion asobola okugamba nti okuba bukubidde takwamulinnyisa ennyonyi oba olina okuba ng'oddamu essuubi oba olina okumanya nti no buli kimu kisoboka zirongazi ng'okyalina obulamu. Nga nnya Saturday ya week ejja kugenda kubeera kuyimbira abantu bajje bafune ku experience gye baludde okufunako bajje bayimbiremu bambi baludde abantu abo nga babayimbira music abalumya emitwe so bajje bayimbiremu. Okay. Yeah. Mukulu Aziz Azion njagala kuzza eri katikati concert ngenda beera nzija njagala kuzzayo kweno concert etali ya katikati ewalagira omukyala kubanga njagala kubeera nga owa abantu abanjawulo abali abatulaba like ng'obawaako advice ey'enjawulo okikoze otya okubeera ng'owangadde ne mukyala wo mu industry ng'okyali naye? Sometimes abayimbi bagamba abayimbi tuli basomesa but olumu olina okubeera mirror eri society okubeera nga by'oyimbira abantu abalala nga naawe obeera example gye biri. I think those are kye motivating okuba nga nsigala nkola kintu bwe kityo. Mukulu Aziz Azion gwomu ku bayimbi nga we mutandika okuyimba omuntu ne baba alina omuntu gwe yakyali naye nga beeriranye n'otandika okuyimba ng'omuntu eyo wabeerawo connection ebagatta like how do you feel okubeera ng'omuntu asobola okugamba something like that? Kirungi mpulira bulungi nti omanya nti music ayina engeri gy'akyusaamu community. It feels good. Ekyenjawulo kiri nti ngenda kukola ne band bagiyita Maestro Band bandi esinga okuba endongo mu Uganda. Ekyenjawulo ngenda kukola ne Steve Jean omusajja asinga okukola stage n'amataala ne sound. Ate ekyenjawulo nti bafaanyi bange babadde balina ennyonta nnyo ey'okubayimbiramu so bigenda kuba birungi nnyo ne production gye tugikozeemu kigenda kubeera kyakabi. Lwaki obadde oluddewo tuwa concert? Bagamba ebigwa bitalaze ebintu bingi ebibadde bitutawaanya. Nalina okukola concert mu 2019 nesigikola kuba nali nva UK. Nalina akadda lockdown netusalako emyaka 3 nga tetuwali kigenda mu maaso. Ate bwe tugivaamu ebivulu ne bibeera bingi nnyo nensooka mpozingamu so ate ne demand y'abafanzi nga nayo weeri mpaka lwe twatuuse tugamba katokole guno omwezi gwa November ne team yange ya Arabic Style Adhesive Platinum Wellness Spa ne tusalawo eyo date kulaba nga tukola. Mukulu Aziz Azion concert yaffe egenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 4 omuntu bw'aba ayagala ticket asobola kubeera ng'azijjawo. Ticket weeziri ku Serena wenyini waliwo ticket ku Pakalas waliwo ticket ku Platinum Wellness Spa waliwo ticket ne ku OJ's Motel ebunga awo waliwo ne Hardware World gyeziri basobola okuzifuna
so buli wamu ticket weziri tusigaza wiki emuso bambi mugende mufune ticket zammwe musobole okujja okulaba Aziz Azion nga azinonya nga abayimbira. Yes, muje mu supporting emeza $3 ne $5 ate ekirungi ekyo twafunyeeko governor yatuwadde after party wetuvaawo kasobera ng'oli mukazi ng'olina wristband ovaawo ng'oyingira mu governor bwereere abasajja basasula half price nga balina wristband after party gyegenda okubeera governor. Show yaffe egenda kugwa sawa me ntandika sawa 2 ku stage nze njiggulawo ngenda kukubira ndowooza essaawa nga 3 kati bwotandika ku 2 ssaawa 3 ne surprise ezinaabeeramu manya tuyinza okumala ssaawa nga 6. Atumaliriza sheno mbadde njagala tubeere nga tubaako ebintu ebitonotono byetwogera ku industry like challenges eziri mu industry like kikyoyinza okubeera ng'ozoogerako because ebintu bingi nnyo bihappenings era ebintu bingi ebihappenings but nze nganze ebimu mbimma amazina embirika ne bisiriira nkwata nnyo mpola ebintu byange ntunulamu ne ŋŋamba n'ekino tekijja kunkolera n'enkireka so olumu nsirika busirisi nembiraba naye ogenda okulaba nga bw'osirika nolaba kale kino kyaliwo ekiti kale kino kyaliwo ekiti byebyo saagala nnyo okwogera nnyo omusajja omukulembeze waffe alina ekigambo kye yagamba ebintu ebitalina amakulu tetubiwa nnyo magulu olwekyo banaye ononsonyiwa njagala onzikirize nkusiibule era nange kyova mbadde empisa mu bwangu kubanga nkulaba era njagala kukota kale njagala kubeera ng'owa abawagizi b'ebigambo ebisemba era obeere ng'obakubiriza okubeera nga bajjako abawagizi ba Aziz Azion njagala okubeebaza okumpagirya okuva le mwantegeera mpaka kati mwebale nnyo mwebalire ddala ate mwebale kubeera ku mukutu guno ogwa extra digest mugoba nsonga muganda wange ogankutumiddeko awo yes sinza butatumira muganda wange right honorable speaker Nakawa Godfrey Olyombya nawe nkutumiddeko Big Jamal nawe nkutumidde Top Daddy bonna mwenna abakabi bange mwenna mbatumidde mbeere steady mbalinze ng'ennaku z'omwezi 4 tugenda kubeera wali ku Serena Hotel nga tukikuba mujje tunyumirwe mujje tuchakale mujje mu celebrating ekigenda kubeera kyakabi. Mbadde nsaba nga sina kusibula mpeera akapeera kankuumira omukwano because it's my best song. Nze nkulinze n'obula mukwano gwange nga sikulaba okuva lewo ndeka wano obulamu bwange tebweyagala ag'amasimu n'enkuba onzikakanye mukwano nga sikufuna mu mutima nunnyulwa omwagalwa wange bamutuzeko ku bulungi bw'oliko gyoyita ng'osatiza nkumu bobeera tonnadda obulamu bwange tebweyagala nkumira omukwano hani nange nkumira omukwano mama nkumira ogugwone okwejjusa wadde obalabe yono bangi bakulimbalimba busibezigwa nitunzie mapenzi baby ukinitunzia usije kujuta najua unaona wengi lakini wote sio wa kweli achimaliza okugula tiketi 2 yes nganya November next Saturday tuli ku Serena Hotel Kampala but guys mbalinze muje mbayimbiremu yeah. Thank you so much. You're welcome. Welcome. Kale, omulabi waffe abadde ku extra digest badde n'omukulu Aziz Azion. Nenga womanyi ebiseera bino like obudde alina butambyako tubeere nga tumuta. Oba oli awo emboozi tujja kubeera nga tumweyongeza atunnyonnyole bulungi nga n'obudde alina okukola atya obuwera nenga bamikwano neyanza yonna gye musinzidde okubeera nga munekkanya yonna gy'oli. Thank you so much okubeera nga weekumira ku extra digest. Nsigadde nze Fatia Rejja tubadde n'omukulu Aziz Azion nenga bannayuganda mujje mwagira Aziz Azion nga
yanoonya November ali waliko Serena mujja mumwagire mujja tumwagire waliwo abantu nga tuteekeddwa kikola oba oyagala oba tuyagala we have to do it cause balina ettafayide ne batuusiza ku industry ate bw'aba ayimba you feel it okitegeera oli eyo oli wegayira omwala atayagala kukkiriza muleete ku Serena okitegeera ojja vaawo nga buli kimu kirimalira lisaana naye nga kyemba mmanya amufatya rejja tuli tubadde ku Extra Digest we meet next time bye bye